Hey, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, good evening. Kijeguzida bude chibujo kubenga chafunira update yeno Fahad Pro UG mbanyingide kubenga tinga kutusa ku gachi agali wo agali mkubenga tinga tambula akane kano tirakechela ku video shekali ingira ko abla wansawo ojagenda unawe benga ti sulo wendoza yukusizira ensonga abogere kubenga te ozuli kakatino ebya enjo ne bawe tayi bikuta wansine wagulu erange nyumba ajibadenga bibateka ku social media eranga nasodo kubenga kate batusa ku update yezo amunage inkuba cheyo omuchala irango nasenzira mugwanga letake akutte wansire wagulu agamba nti abakulu bano baberenga temunage bamudiza enju ye bagende abaddeyo mu bulamu bwabwe gye bali abatandikira gye yabasange ono yayongeddeko n'ategeeza nti yasobola okubeera atabawo emmotoka era ng'emmotoka eno yali abategeeza ebirenga ate ekolanga airport pickup obula bakulu bano enjo ne bawe tayi batandika okubeera nga temunage bagitaga ku social media temunage nayo mmotoka yaabwe sisooka zikutte wansire wagulu era nga abantu bano bagenda maliza munage bagenze mukomera kubanga nkuba kye yakutte wansire wagulu wejogera sawa eno asobola okubeera nga ate alenya akomyewo mu ggwanga lya Uganda tula butuzikalira ngenda kubeera nga tegutuusa kensongezo naawe sobola okubeera nga te omanya biki ebiri kubeera nga tebigenda maaso side zo naye kino kibeere kyakuyiga tobeera nnyo kyamuketed ng'olabye omuntu ng'ayirabya postinze ku social media abamu byopostinga si byabwe abamu just bakuumye bukuumi mayumba g'abantu naye ng'ebintu si byabwe ba motivational speaker bongedde okubeera nga temunage baswalira ddala so ensonga ezo kazikutuuseko tulabe biki ebiri kubeera nga tebigenda maaso side zeyo Sheka Shirafu omufuna ku namba ez'essimu zitawansi ku stickers ajja kubeera nga takola ku ensonga zizira kubeera nga tezitambula bulungi nnyo maridadi sana katulabe kyekiriwo akadde kano ku nsonga za Angel ne bawe tayi kyekiriwo akadde kano ku byobugagga ebyo bibadde nga bapostinga ku social media temubaawo ennyumba esobola okuba nga ye sinnagaana naye ekikulu kiriwe abantu mulekera rama sente zaffe zonna zetutaddemu nange mama alinga n'amazzi talinaako kike kati byammwe twagala kintu kimulama ono omwana bw'abanga yalekera awatali wawe akwata sente zaffe azituwe tumuviire bulungi bagenda kutumanyiira ate omuntu agamba mbwe ennyumba yiye nga toli ku gulawundi newoba waba wakuzimbira yaabwe tugirabye yaabwe tolinaawo kako tujja kuwolereza wamma kajje yabe ennyonnyolere ekituufu ekisinga kubanza nnyinza okukola ki okwokya mukwano yiyo toyokyezza yiyo aveeyo mukazi aveeyo babatenda enfuli ennene muveeyo mugambe mbu yiyo yammwe ya enjo wuuno ogamba otya semaka bannange ogamba otya taata bannaye nga nnwanye nga tukubye kikopo bebo bamashoni ouna ennyumba yammwe wamma tukusanyusa okulaba taata ayagala okutwala ennyumba yaffe gye tumenyekedde taata tetukuwulira omulangira kafune waatuula bannaye mami ng'alina ebbina olya bulungi tayi bannaye keeyagala akasajja kashabadda bushabazi yogera tuwulira bannange taata yongeza ku ddoboozi wangi mukama wange ene nyumba njizimbidde emyaka ina kanga nkola ntuwulira naye eddoboozi liri wansi muuko anti mulangira yongeze ku ddoboozi ntayogera nnyo kabaka bambi ye kabaka addako soko jeko omulamu olekeko omuntu omwembeera abangi bamade mumpulira tamu ngenda kuteekako tukuwulira kati tukuwulira Ssaabasajja oyo kabaka addako ennyumba njizimbidde emyaka ena nange mbadde nkyewuunya sente zo nenjagala olete ku lisiiti ng'ogamba nze nagula kino za tayiro zirina wadde sente gwe yazimpa naye ziri mannya gange awe nakusingira genda maaso lw'omushana wangi kati kunanyini w'ennyumba bwennyumba uno oba oli bweru wano buli kimu kiri mannya gange
Enjo muwe bibyo mugamba alinga amaziye najali tatusiruwalirako. Wange namuzimbira ennyumba agume tufumbe. Mama gwe bifanagana ng'ebibyo lamma. Mukwano tonesi bako oli yali agula mukira lafu mmase nvaako. Oli yali agula mukira. Nvaako nze. Oli yali agula mukira ndeka. Yali agula mukira. Mwana yali agula mukira. Naye yali agula mukira. Naye ennyumba ate nkoledde omusajja mufumbo. Aina bamazayi tanyi webale kubeera n'amagazi bino ebikazi bitategeera ne mubijanga kwa sente ne muzimbira abakazi be mwagala. Tweyanziza tayi webale taata omutima omulungi. Nimumanyage zendiwe okufumba nze sifuluma ndi mukyala wa mugagga. Akadamba mujja kukiwulira ekyabatwala ebweri okukola nga mukolera balina abakazi baabwe babaaga. Ekitegeeza tayi kambuuzemu. Tayi oli musajja munnange katwogeremu. Waliyo ekikazi ekyali kikwegwanyiza ne kikwesiga oti ozimbe n'okuba paseri mama baby. Lusoko tunyonyi. Kankubuza ekibuzo oli asooka okusindikira ssente mbonoonya poloti. Kozi ng'abadde akwegwanyiza gwe n'okozesa amagezi n'ogula ewantu. Omukazi mbugosuulewo emirimu gyo mbonoonya poloti manyiira. Nina omukazi emirimu gyange mbuze nzimbire gwe oli musikimu. Webale tayi. Webale taata. Bina byakola wansanga ndi muzimbi tomanyi bayingini yabwe bali. Luno lugenda kunyuma. Kuba. Ate lawulira tayi. Gambe ennyumba ya Angel. Kulina abaana b'omukisa Angel webale kuwooma mama. Kuba. Byaddiba bina mu ddibo n'abagamba mujja kwetambulira lwampaka miziina mwe. Mwaddiba muliko ebisiraani. Kuba. Chapa. Kuba ku mutwe tottira muntu ku liiso genda mu maaso olw'omushana. Tokongo ina mukazi wo nekitandika mu kyo kikwagala ng'omukwano kiguddeewo. Nga kiguddeewo ne gugwa. Nga gugwa ne gugwa. Alonzeyo kuzimbire. Tuwulira tusensebuse. Kakati tayi nze kyembuuza. Tayi. Mlavu mase soka we muting mu beddobozi lifalu ekyo. Kyenjagala okubuuza. Waliyo omuntu akayanira ennyumba eyo oba kuba ffe kye twagala okumanya byonna tubiwulidde. Is there someone gwe gw'omanyiko kale nga wobiwulira nga naawe omumanyiko ng'akayanira ennyumba eyo oba? Yo waliyo omuntu eyampa ssente naye nze simadde sinnamuwulira ng'akaayana oba akayanirawo oyo gwe yawa ennyumba. Kyeŋŋamba igwe naawe owulirayo omuntu akaayana gw'omanyi oba ng'akaayana nti ennyumba Rama. Neti wakala sikuulira. Yembu ayagala muveemu byo. Uwulirako oba naawe obyewunyiza ku TikTok. Nkuwulira. Nkuwulira. Rama nze kintu oba tozze n'oŋŋamba. Watukola ekintu nga tuli babiri. Ne mufuukamu ow'okusatu. Awo mumba mufuuse babiri. Nze manchi baleka mukati gwabanje ennyumba gwe yagambye ati mubanje alina ennyumba ye. Nze yampa ssente. Nkitegedde ky'ogamba. We muba nga mwatuula ne mukola ebintu nga muli basatu. Igwe Angel n'oyo omuntu ow'okusatu third party. Ate ye n'avaayo n'agenda mu batikitooka ng'alaga ayina byayagala okubatuusako ng'ayita mu batikitooka then asigala eyo.
mwe kati mwe muli kuchammwe kyotegeeza abanje ba TikTok ennyumba ye gye yagenze nze tamanja nnyumba singa yabadde abanja nze yandize wange n'ekirala kyembuuza ttaayi kati amanyi kati bino tewakyali era nti kyakukutira byonna tubimanyi era tuli mu kwogeramu ng'abantu eriyo omuntu eyagamba omuzimbire oba just propaganda nga mwali mukwataganye mwenna ne muteeseganye eyo ewammwe ebbali nga ye atazze mawulire gyali yali mukazi nawe nakusanga ne mukazi nenefuula muzigi wa mutu nkitegedde kyagala bbanga ekyange mu style okugula mukira genda maaso lw'omushana mu magezi mbwakulage mboba mbitegedde amateeka kakaga lukaga nkaga mu mukaaga omukyala we wakatasobya genda maaso taata nkuwulira awo tukwataganye tuli ku layini ntuufu genda maaso talina kyagamba sindika busindisi sente omusindikira bati wano ku simiti naye tumusindikira kiwaki mpulira awo tukwataganye genda maaso oli ku tayirozi n'omusindikira n'omulaga nti munnange ndi bwenti ne bwenti era nkoze bwenti ne bwenti akasente kompadde naye nga sinti ennyumba yiye wabula ateekawo embeera yeefudde libiikira Maria nti ayamba yeefudde bapatiri bakristu kigaba mmana genda maaso taata ensonga ziri serious oba n'emmotoka nga toyina kaadi oba na box ekyo oli mutuufu omukira gwa Angel ennyumba ya Angel nze ndiwakona mu stampu nze kyeyamaani wano amateeka kakagalukaga nkaga mu mukaga 10 bba genda maaso taata yasindikanga sente yakusindikiranga sente kumbe yalina ebigendererwa byo era nakyogedde neŋŋamba ensonga eno erimu eggumba tayi mumanyi ng'omusajja omukozi ne mukyala we tekisoboka kuba bwe kityo genda mu maaso tuli bafala omukazi onimbe mpulira nze siringiniya kati tayi mu bufunze omukazi yasindikanga sente nga gwe weekolera ebintu byo nga bibyo kati wamala okulaba nga muli successful kwe kwagala okuvaayo nga yita mu babuloga mbwe ennyumba yiye si wekiri nze nakategedde dda mbitegedde nga we yali apa sente byali byaffe babiri basatu ebyammwe basatu eyo awo nkutegedde yasoka kwogera nange wamalama yasoka kunnyonnyolamu nze mane kuyingiza ne mugamba okuli akasente kakano naŋŋamba nze ebyokuzimba sibitegeera buki bulungi nkufuna ngamba nze ngamba yo gwe omulimu gwange nze oli abaana bire mu kifaananyi kya inginiya kwegamba yagenda okulaba nga gwolinga inginiya naye abantu mumanyira mugwolinga inginiya nfa mpulira tayi kakati tayi nedda tayi tukole tuti eriyo omukyala ali eyo nga yesiba ku nnyumba yammwe kuba nze nkimanyi nze nange nfune wentandikira gyali nga yesiba ku nnyumba yammwe gwomanyi nti gyali kuba ekituufu ayina be yatuma naye gwe mutima gw'okimanyi nti gyali ngaleeta ebiwandiiko anti kituufu talina biwandiiko naye gwe okimanyiiko nti gyali nga yesiba ku nnyumba yammwe kuba ebiwandiiko byo tabirina
Mbagala kutwala omusajja tayi jangu. Ssaabasajja mulete tuogere. Ssaabasajja mulete tuogere. Nze kati nakifunye dda. Nga Malibu wetwali eringa nkwana nampa ssente. Kati nze nenkola amagezi n'enzimba ate nga saamukuula. Kati Malibu at the end of the day n'avaayo n'agamba mbwe ennyumba yiye nenga talinaako wadde ekiwandiiko. Wadde kalisiiti ka seminti takalina. Niye ate najja nayeteeka mawulire mbulama tayi nkufuna genda maaso taata. Tuwe olugambo lutuwe. Oyo tumuveko tudde mu nnyumba yaffe yebale waba agamba mbwe ennyumba yiye. Tayi wano waliwo mukazi oba mukazi wali wano mulaba alemeddeko. Bannange musooke mutuleke tayi yampa olukusa nti nkuteekeko. Tayi yampa olukusa. Ali wana ngamba lama nteekaako lama muteekeko oba muleke gwampa olukusa. Nyabo weleza request. Jaso omukazi aluwandaga akawunti ye wali bangambye wali. Jasa akawunti ki? Akawunti ki? Ate n'ekirala enjo saagala onyigire Jasi kuboyo omukazi ye yalumba Jasi ne Keni nga bawolu olugambo ye yali ateeka mu bana ebigambo era ne ngamba Jasi abo mikwano gyange tobakuba baleke. Nendoozo omusajja omukazi abadde mu malirivu wali bagambye Sunshine aweereza request. Ajje tumulabe. Tubimala aluwa. Sunshine woli. Oba jidde mu fake account. Naye nga nze ekwendi nze simanyi akawunti ye nze simumanyi ku TikTok. Aluwa gwagamba wali akawunti ki? Nze simumanyi ku TikTok simanyi na akawunti ye. Wamma tayi nze mbadde njagala kubuuza. Eyo poloti gye mwazimbako ennyumba. Epoloti eri mmanya gani? Emanyaga enyo. Tayi. Jaso swadde. Naye tayi. Jaso. Naye tayi. Tugende wa chairman tayi kugwe kwesa. Tugende wa chairman. Tugende wa chairman. Gende wa chairman ne obato mutadde mu kamera ng'obise kamera. Chairman omubuze wa mendagano gye twakola yali mu mannya gani gwe ne obo tomutadde mu kamera genda yo. No mulage nyumba yani awagenda kukakana. Tugenda wa chairman eyembwa we najja wane je kujebula kameiringe. Abantu abali ku live be bali obujulizi nti twagenda ne wa chairman ku live. Tugende wa chairman tumubuuza abantu be bali obujulizi kuba tuli bate tulina budde bwa bino. Kati mwe kansoke mbabulireko kino Franka abawo. Abaana kyemanyi bali kodinze tayi ne enjo nga bali ku live. Otunuulira body language ya tayi yabadde yayogeza. Badera gate nyumba siye. Yogedde kituufu nakiza te nyumba siye kuba agambe mune Tailozi yazigula naye mbwe mukazi yamuwa sente. Awo nanga ayokya. Alagaba nokamba mbo osobola obbeera eyo ng'oyina obuvidiyo nga nakubiranga nkulage Tailozi biki. Abadde yayokeza dda. N'abaana mu comment nga bamugamba okoze era nga enjo bwamubulira obwama wali mwe mubadde temubalaba. Every day you tap the blessing. Why you tap the blessing? Naye bakumasenna naawe toyina side. Nzize wano omulinde. Nzo bwatamba wolereza ng'amanyi byalinga byarama oli Malibu bwe yalinga awasa yamuwase Navumbase ye Malibu yagamba Navumbase Malibu yagamba inti yakuzabirira ng'ovaako enswere Saudi nga waakadde. Kati njagala okumubuuza kikya kyamukabisanga ssente be yagabira tuli bulungi yali buli. Yasi ne bagamba bakuwa ku ssente z'emmotoka Malibu.
Ye lwaki atambuza bigere boda yamukuba amagulu Katonda yagakutule yali tasobola kugula moto. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.